po jako akawuwo. Eggwanga lyamala ebbanga lya myaka 2 mirambirira nga liri ku muggalo ogwava ku kujja kw'ekirwadde ki COVID-19 era nga akaseera ako kaali kazibu ddala ng'abantu bangi abaalugulamu obulamu era nga bwali buvunaanyizibwa bw'abasawo okulaba nga bataasa obulamu bwa bannayuganda era nga mu mbeera eno n'abasawo bangi abaalugulamu obulamu wabula ng'omuggalo olwaggyibwawo oluvannyuma lw'ekirwadde ki COVID-19 okukendeera, gavumenti yasaba abasawo abaali bakola mu kiseera ekyo okuwummula waka waabwe okumala ebbanga eritali ggere. Kasita tufuna bye twetaaga okukola ku balwadde tukolera ddala, so ttiimu ekoledde ddala n'amaanyi bwefunye ebyetaagisa okukola ku balwadde. N'okutuusa kati ng'abasawo bano bakyali mu maka gaabwe beebuuza eky'okuzzaako, ekibiina ekibataba ki Uganda Medical Association kivuddeyo olunaku olwaleero ne kiwanjagira gavumenti okuzza bannabwe bano ku mirimu ssaako okubongeza omusaala basobole okweyimirizaawo. Abasawo ba COVID-19 amanga abasawo abalala kankituuse eri bannayuganda nti bo babagoba ku mirimu kati wetwogerera emyezi gitusendoza nga 6 bujanga bagobebwa ate esatu ate ekiseesa bambi oba ekyennyamiza mu Uganda ku ssaawa eno akawuka ka COVID ko kalinnye waggulu wenjogera nga 14 twayina abantu 96 mu Kampala yokka be bakebera amanga abalwadde abaagenda mu ddwaliro nga balina signs and symptoms eza COVID sigamba nti tugenze ku street ne tukujja ne tukebera nedda abaze mu ddwaliro tubakebera samples ze babajjako baali 96 abayina akawuka ka COVID ng'ennaku z'omwezi 14 wala olunaku lwennyini ne tufiirwa abantu 8. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire batuuzizza mulago Dr. Samuel Oledu nga ye ssenkagale w'ekibiina kino agambye nti si kya buntu gavumenti yakola okuwummuza abasawo bano ku mirimu kyokka nga mu biseera bya COVID-19 bawaayo obulamu bwabwe mu mbeera enzibu ddala wakati mu kutaasa bannayuganda era nga bangi ku bannaabwe abaalugulamu obulamu. Si kyakusaagirako webanga abantu 96 be babadde ne COVID then abantu 8 ne bafa ku lunaku lumu olwo then Uganda tulina okwekwatiramu ku ssaawa eno bwe twogerera units ze baateekawo kye tuyita COVID treatment center abasawo ba COVID mwe bali bakolera be batraininga n'emyezi 6 nti baamala okusoma obusawo ne babawa emirimu ate ne babaddayo ne baba training emyezi 6 ku ssente y'omusolo nti akuguke mu kujjanja obulwadde bwa COVID kati COVID akomye abantu bali mu kufa nti bagende balime muwogo. Deploy all COVID-19 health workers. A deployment oye. Dr. Oledu yennyamidde olw'abannaabwe bano okubanga bali bakolera mu mbeera enzibu ddala nga tewali bikozesebwa bimala wabula nga basobola okukola omulimu gwabwe era ng'embeera y'emu ye yavaako ne bannaabwe abawerako okufiirwa obulamu bwabwe. What are we doing to Ugandans? You mix COVID-19 patients because they are symptomatic to other patients. Someone came with decompensated diabetes. You bring a COVID-19 patient next to them because they have a breathing difficulty. It's like you're signing off Ugandans to go and die by taking them to hospitals. What are we doing? What is the Ministry of Health in this issue, honestly? What is public service? Oledu asabye gavumenti okuzza bannaabwe bano ku mirimu ate bongeze ne ku musaala kubanga bakola omulimu munene nnyo kyokka ne bafuna ensimbi ntono ezitasobola na kubayimirizaawo mu kiseera kino. Now in this country is meant to get 6 million shillings and the person they supervise, a medical officer, gets 5 million shillings and in turn whom they supervise also gets 2.5 million shillings, a nurse 2 million shillings. Does it make sense to you? No. Does it make sense to you? No. Does it make sense to you? No. Pay commensurate pay as we had agreed in the collective bargaining agreement to specialists, which is 10 million shillings. Half of the people they supervise in the profession.
They supervise medical officers that are getting 5 million shillings, specialists, give them that 10 million shillings. Mu mbeera eno bannakibiina kino baweze nti singa gavumenti tokola ku nsonga eno mu bbanga lya mwezi gumu bagenda kwegugunga boolekere ministry evunaanyizibwa ku by'ensimbi okulaba nga bannabwe bano omulanga gwabwe gwanukulwa. I speak this emphatically telling everyone responsible that come 20th of next month in Uganda lese simba wakati yao nsimbye wakati yao ngabiri omwezi ogujja public service ministry of health webanga terikrutinze bana abasawo aba covid-19 bakumirimu gyabwe batusuubira okutambula okuva gye tukolera okuva gye tuli mu byalo gye bali okutambula paka ku ofisi y'omukulembeze w'eggwanga okwebuuza nti muzeeyi byoyogera ku Labor Day ogamba baba employing byali muka mu kisero. Stephen Tumusime yakusakidde eggulire lino okula ABS television. Waliwo omuntu akusinga mulina eggwanga gye tugenda tumukaabirire